Oba oli wa ggwanga ki oba okiikirira bantu ki tukusaba jangu otwegatteko ku mukolo guno gugenda okubawo nga 13 wiiki ejja nga tubugiriza Ssaabasajja Kabaka nga weze emyaka 71 egy'obuto. Nkoowola ne Sipiika wa Paalamenti n'olunyiriri olwo lwonna beerekedde yakinnyika ggobe ku Paalamenti olwaleero olw'amawulire ag'okufa kw'abadde omubaka omukyala owa Kalangala Helen Nakimuli nga gano gaatandise okusaasaana akawungezi k'eggulo. Ababaka ab'enjawulo balaze okunyolwa olw'okufa kwa munnaabwe ono ng'era abamu ku ludda oluvuganya bategeezezza nti nga tannafa yabadde abajjukizza obutabulawo mu lukiiko leero olubadde lutunuulidde okubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka ku bwetengereza obw'eggwanga li Sovereignty Bill eryayanjulibwa Paalamenti Ssabbiiti ewedde. Nakimuli nze nasembye okwogera naye olwajjo ku ssaawa 6:05 nga mmaze omukakasa nti ngenda kubeera mu lukiiko olwabadde lusaanidde okubeerawo olwaleero nga tukubaganya ebirowoozo byaffe ku bbaga ery'etteeka lino erya Uganda okuba nti eggumira essukulumenti ya kitiibwa kyamaanyi nnyo eky'ekitalo. So bwe namuwadde ne mukakasa nti wendi message yasembyeyo okumpeereza yangambye, all right honorable, thank you, kindly inform other members to be around. Saawa 6:05 kyankubye entiisa y'amaanyi. Saawa 11:27 nga ndaba principal waffe Kyagulanyi Ssentamu nga apostinga okufa kwe nti Nakimuli bano nga bakulembeddwa mu Theodore Ssekikubo owa Remiyaga bategeezezza nti omugenzi abadde anyumirwa nnyo ebyemizannyo ng'era yabadde akulira ttiimu y'abakyala eya Paalamenti ey'omupiira ogw'okubaka so ng'era abadde muzannyi wa nsero omu ku baakiikirira Paalamenti ya kuno mu mpaka z'abakyala mu Paalamenti ez'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika. Ku nsonga z'abaana n'abakyala abadde munnamizannyo omukuukuutivu ennyo eri Paalamenti ne mu East Africa yonna agenze. Katumuleke katumujjeko amaaso. Naye ettabaaza y'Abasodokisi ezikidde mu Paalamenti ye12 tejja kubaamu. Ne tusaba Mukama nti nawaavudde Helen waveeyo omulala ajjire mu bigere bye asobole okutwala omumuli ogw'obwesimbu obwetowaze okwogera amazima n'okulemera ku nsonga enkulu ez'eggwanga. Lusimbi kweba era tusaasira na buli munnayuganda yenna Nakimuli kyatukoze kinene ne tukiza nti Katonda yatuwa. Tujja mujjukiranga nnyo Nakimuli, tubadde naye mu bintu bingi, ayogeredde ensonga y'ebizinga, ayogeredde transport waayo, ayogeredde ebidyeri, ayogeredde ensonga y'abavubi n'ebirala bingi. Ffenno tubadde tuzannya naye era mbadde mutulaba nga ye kapitaani waffe owa volleyball, tubadde tuzannya netball, basketball, volleyball n'ebirala. Ate mu Paalamenti ya Uganda yabadde Shadow Minister wa Information. Era we twogera essaawa eno tugenda Ssese, tugenda kusiibula munnaffe Kalangala enkya. Genedde mu kadde tubadde tusinga omwetaaga naye babaka bannange tusabire nnyo mwanyinaffe. Nakimuli abadde muntu ayagala eddiini ye. Nakimuli abadde muntu ayagala obwakabaka bwa Buganda. Nakimuli abadde muntu ayagala eggwanga lye Uganda. Nakimuli abadde ddoboozi eri abo abatalina mwasirizi oba batasobola kweyogerera. Nakimuli yeffe yabadde atugatta era bwe nzijukira mu kufa kwa mukyala wa Mufumbira Nakimuli yakuŋŋaanya amabugo. Ssekikubo era ayogedde ku bubaka bw'omugenzi mu kusaba kw'amazaalibwa ga Kabaka ku bbalaza ewedde ku Eklesiya e Namuŋŋoona. Yabadde ayise mu kalulu akakambwe ennyo naye tasobodde nakulayira n'olunaku olumu atule mu Paalamenti. Kati ensi, obukyayi, enge, obutayagaliza, okutta byaki? Omubaka Moses Kabuusu owa Kyamuswa ayogedde ku mugenzi ng'abadde omukyala omukozi era ow'enjawulo ku babaka abalala bazaaweereza nabo abava ku bizinga. Okootakoota baba batwogerako ab'omu bizinga naye bami mukazi wattu mu mubiri gwe ogw'obadde omulabako akozeseza eddoboozi okutusitula ab'omu bizinga. In fact ffe rating yaffe bamme ba Paalamenti abaami abava e Kalangala, I must admit akoze bulungi okutusinga. Newankubadde ffe tubadde n'akalu tetwakayiseemu ye nga yakayiseemu n'ebingi abadde yakakolerera akoze ku ground bambi n'omusanga mu kino charity buli kimu
abadde muntu gwolowooza nti okulonda singa kubadde nga kubeerawo nga kwa mazima kwa buli kiseera gwobadde osuubira okuddanga buli kiseera olwa karakita ye ng'omuntu. Katusaasire abeekalangala. Ne yaliko omukulembeze w'oludda oluvuganya mu Parliament Mathias Mpuuga ayogedde ku mugenzi Nakimuli ng'abadde omukozi era ayagaliza baakulembera. Ekizimbe kino mukiraba mukiripootingiramu naye abakasi bangi abayina ekigenda mu maaso oba abafa nayo okugoberera ensonga z'abantu abatuma mu Parliament. Honorable Nakimuli nakola naye nga minisita wange ow'ebyobuvubi y'omu ku babaka y'omu ku baminisita abakola ne bavaayo nnyo baba obeera shadow minister nga tubanko na statement oba motion floor ya Parliament oba shadow minister oba olimu mu kiguumaaza naye y'omu ku baminisita abakola ennyo era nga bw'omuwa okulambika ategeera mangu ekyokukola abadde gifted abadde alina ekitone ategeera mangu ate nga agoberera ate nga si wampiiga ate mba temukkaanyiza mu bwetowaze abuuza kiki kye tuba tuddwa okufa kwe kuluma n'okunyiiza kunyiiza kubanga tetunaakumanya kituufu mbeera mwe yafiiridde nandibadde twategedde nti yabadde mu ddwaliro. Tusabe Mukama agumye famire ye. Palamenti yakusimya emirimu gy'omugenzi ku Lwokusatu Ssabbiiti eno oluvannyuma ku Lwokuna atwalibwe mu kkanisa gy'abadde akungaanira e Namuŋŋoona gy'anaggyibwa atwalibwe ku bijja bya bajjajjaabe e Bunyolya e Luweero aziikibwe ku Lwokutaano. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino lwa KTV Amalindirire.